okubula kwa mwami Kyagulanyi tunenyani Government evunanyizibwa okukuma bannayuganda bonna n'ebyabwe evunanyizibwa butereevu okukuma bannayuganda bonna n'ebyabwe kati awo simanyi kukiva kubanga kati mulimu ali abamu abagamba aveeyo tetumulinaako buzibu naye kennyini agamba obuzibu weebuli kyawe kwekasitegeera agamba bamunoonya baagala mumukwata ayogerera poliisi agamba aliwewe ali waka ate ye alaga tali waka anti poliisi okutuyamba yali badde egende waka ne twalayo kamera lega omusajja wuuli n'atuwuubirako bw'ati netukakasa nti naye boogera bino ogamba ali waka poliisi kyerina okukola kintu eki twale bannamawulire ebatwale wa mwami Kyagulanyi oganye wuyo kaabawuubireko kyokka kimala kati awo nga tumanya nti gyali awaka other than that kubanga kekuba ennyini mukyala Kyagulanyi yatugambye babe alina mu ddwaliro atumusaasirako bannaye baze abantu abasoba 50 ne bayingira mu nju ne bamanya amayumba ne batwala buli kimu kyonna poliisi tena bakubyegaana wadde amagye waliyeko nga babyegaana kati ate awo bw'abajja aliyewuwe lwaki ye tagamba mbu ate kuba mbu sitori yonna omukyala talaga nti omwami n'aba wano oba neyekweka oba biki talaga kiraga taliiyo kikiraga ate poliisi yegamba mbu gyali nefe abamukuumi ate bw'osanga abakungu abalala nalabye omukungu ndoza yabadde bali omu nsi ng'agamba tekiyamba kwekweka jangu vaayo tetulinaako buzibu mukungu wa gavumenti bali omu nsi kulisi bali omu nsi naye nga ate poliisi egamba fe abamulina gyali mu makaage ate mu makaage teri akkirizibwa gendayo okujjako juzi bannaddiini baaliyo kaawo abalaba balina omutima omulungi gutya bannaddiini balambula ku babi bagenda bamulambulako kyebalina okukola nga era abasajja abali byembyewe kyebalina okukola lwati bagamba oli gye baalaga lwakicula mu kusooka lwakicula ne bamugamba omuvubuka muleke lwati bakimugambira okusinga okujja omusabira mukama agumyo n'omwana bayinza okuba bakimugamba n'agaana naye nga okusinziza byetulaba byo birala nnyo bw'aba gyali awaka kyangu poliisi ekwate manya poliisi ekwate abamawulire bagende ne kamera ne batayingira mu nju bamugabe vaayo ko mwami Kyagulanyi owubireko abantu bamawulire bokka si bantu bangi awo obeeko katono bw'ati ffe kyogamba nti ali waka ne butaddamu kitugamba ffe tumanya gyali katugabeera mu mbeera eno paka ddi kizibu kyakumanya kikigenda kuddirira kizibu kyakumanya akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ate ka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza oba nga balowooza tunyumyamu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kiraakira, tekikutuka obussa bubi. Naawe alina ssenyiga nga takuggwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Ulcer Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors
and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Sasa nga bakale nzize munana binagana buganyi kale buyo bulango bulabika bunala ko bulango bw'omugagga wange kano bakata chocomel nga kabo medicine ka immunity abantu abalalwala immune system nga nafu mwana alwala abantu bampangalya kuddagala sewulira bulungi kano chocomelo abo medicine kakola banaffe abalugave be bakakola agalo kasubula mbungi kunyiga plus 256 39208117 oba 0774499894 bwetubeera ku site ateeka mu sente aba Cokomelo Herbal Medicine. Omwana adda ku ssomero nkwegayiridde muganda wange obuntu n'obuteeke mu kesi y'omwana agende osomanga mwekali aleme kulwala ayite bulungi nnyo ddala. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kaswa ekigambo it is happening menya ku Shalom 256. Don't forget to subscribe na subscribing ategwa subscribing kindly akadeka seko mpola eyakanda abogusose yakava mu komera gwe bali basiba nze Shalom Haddad Kawesi bwali mukulaba onyaku olwaleero wabula sirinze ka nina munnamawulire omukuukuutivu munnabyamizannyo omuwandiisi omutunulizi w'ensonga munnabyabufuzi eyagaana okyusa kati ba constituency eyo baba bakusindisa eno ngo bakugyeyo eri Nakawa East sesimbawo nanti wagaana okuddamu okwesimbawo nja nsooke nnyongere nnyo bye nnyina okuyiga then ndyoke nsiramu oddemu omanyi waliwo ekintu kibayita square one abantu baagala kudda ku square one kasita okkiriza oddeyo ku square one oddamu n'obuwangula kikyentegeeza osobola okuba ogenda mu banka oba awantu wonna noyagala oyise ne bagamba togenda kuyingira ddeeri n'onyiiga nnyo ne bagamba ddayo emabega n'otunya layini nga mpanvu n'ogaana okuddayo n'eki ekisinga okuluma kwe kulaba Shalom azza oluvannyuma ng'asimba layini emabega bwe n'ogaana paka n'atuuka wano w'olemedde ku mulyango n'ayingira kasuku ndajja n'ogaana gwe okuddayo waganye abantu bajja obalaba paka ne batuuka ne bayingira nenga gwe bakuganye nenga badde olina kukola kibu kyokka kuddayo mabega ojje ng'otambula mpola bagambe kati muŋŋamba ki nga tebayina oyingira ogende n'olwekyo okuddamu n'osooka oddemukko emabega oluusi kiyambako kyetaagisa mu life n'okubula bade Shalom ndowooza mbulayo emyezi 2 ngenda kubula ate olagewa nga wendi nenga nabula kaza akantu kuwadde otwa ku Innocent Buswa live kyengamba ngenda kakola nenga bate bandaba abantu bayinda kubanga bakuwulira nnyo bakulaba nnyo nenga tebakutuukako bakuwulira bakulaba from distance tebalina nnyo kusembeera mbu kaseera kati kamboze kati goli mukwano gwange si bwe kiri singa nfubutuka mu gate wali wagira timu ki Manchester United singa nfubutuka mu gate wali ne omusajja ow'ebirevu baba golo yani omaleta mbeumo singa zije ne mbeumo ani bobo yayana okulaba mbeumo wali omusinkanyeko wali omulabyeko omanyiri jabeera omanyi n'olulimi lwo lwayogera wakimanyi mbebo yajja kwano mu Uganda nenga tanafuka wama yali mu Brentford nemulabako nemulaba ennambo okay nebo jja mu kaseera akatuufu ondekawo n'oddukira oli kuba obadde omulaba obadde omuwulira naye ng'omulabira mu distance naye ayinza okuba nga musajja mubi nnyo mu mpeereza bulijjo nga naye kasita omusemberera anyiga mangu awanda kati buli omu alina ebizibu bye kati kiba kyetaagisa bw'obeera mu distance abantu mutambula bulungi ekyo kimu n'ekyokubiri mbeerawo naye nga ndaba naye nga siraba ekyo nakibeeramu emyaka nga gyawera ne 10 nga mbeerawo nga ndaba naye nga siraba nga mpulira naye nga siwulira kikyentegeeza nga nyinza okujjawo nezya nenjya nenkubuuza naye nga sobola kujjukira sati gy'obadde oyambadde wadde empale wadde kiki wayogedde wali mu depression si depression just training yakudira energies zo n'oziteeka ku focus kukyo amaanyi go n'ogateeka ku ebyo by'oyagala okuggusa
noba ng'olina focus ne concentration ey'amaanyi ku ekyo ebirala byonna ebiteetaagisa n'otabiwa budde ng'obeerawo naye nga tonotisinga n'abantu nti onayiseewo ontayiseewo onaagambye ekyo notagambye eki weekolera kintu kyo ng'abantu balaba nga kateni ogimanyi kateni ey'omulyango ngimanyi ekugaana okufuluma olwokuba weeri ekugaana okufuluma otomera ntomere n'ogenda ekugaana okuyingira tofaayo ogiraba bulabi kati naye n'omovinga n'osobola okuba nti obudde bwo obuteeka mu bintu eby'amakulu ennyo kati ebirala n'obireka n'otereeza movements zo bwenva wano ŋŋenda wali tumala obudde bungi mu kutambula tumala obudde bungi nga twengejinga ebitali byaffe twepampaliko okusolvinga bye tutasobola okutereeza katonda bye yakola bw'atyo goze bitereeza oyagala okukyusa abantu as if oli pastor oba oli gwe Jesus Christ oba gwe Nabi Muhammad kati abantu abalemedda gwe boofiirako kati womaliriza tofunyeemu wabula ekisinga obukulu beera muntu mulungi mu bantu tolumya abantu then you move on kati point eri nti obudde businga ngenda kuba mbuteekamu kantu ng'okola kantu ko kuba weetaaga obudde obulowooza weetaaga obudde obusoma weetaaga obudde obukola research weetaaga obudde obweditinga ate olina akatabo kaako ebirimbo sirimba omuntu aba tamanyi byoyogera agamba nti olimba nze njagala oli kyeyagambako nti kino nakino kinajja challenging bawo challenginga kya omugenzi wasale balaba ekkubo ekyo ekyamini ku kyaki yaabwe akuba emirambo n'agigamba biki okay kati amini teyaliyo yaliyo bali byekubo teyaliyo church teyaliyo ne kati weeri pastor teyaliyo biri ebowa teyaliyo yafa gyali emirambo tegyaliwo I'm not sure kati gwe buuza abantu abaliwo mu biseera ebyo bajja kubuulira buli kye nagamba kyaliwo ate n'ebirala bingi kuba kakati bw'otuula n'okola research baba abantu babagamba mbu tekisoboka omanyi kiringa bw'olaba science ne history omuntu aba alowooza olimba omuntu aba alowooza ti olimba kati gwe Shalom kakubuli omwana we yeekana ki myaka 2 atanabatanga kwogera kunyumya naye mugende ne bw'anaakula oba omuntu yenna gw'osemberye bw'anaakula bw'ojja mugamba nti mobile phone zino zajja tuziraba tetwalina simu zino zaaliza balina bumapeesa balina ebisimu ebinene namapeesa yali mobile phone by the way niŋŋamba badde neneefuusa smartphone nga weetuli mapeesa ebaddewo neefuuka smart nga weetuli wano ne bonna obinyumiza omwana ajja gamba olimba bajja ogamba nti olimba ate nga butuufu tolimba kati bw'ogamba omwana nti walabako Arsenal ng'etwala ekikopo takkiriza gamba dadi olimba n'emyaka mingi emyaka 25 naye kati kankyogerere wano Arsenal ngenda kutwala ekikopo kye lwakuba omusajja yandaze tebo ng'etiyisaamu kwasinga manisito obubonero obwo ebula emipiira 15 ndiye nga Arsenal bade nze ndi wa Liverpool nenjagaliza Arsenal etwala ekikopo this year lwa kintu kimu Arsenal eringa nze eringa ffe etya yaba hustlers bakakalukanya Arsenal babeerawo buli kaseera ddiru tetoola akola kukinogo abakoba ddiru abo tekikwata kyekimu n'Arsenal Arsenal eve nesemererwa netuuka wali weena ofugirira okuliira nebitabuka naye kitegeeza lumwe ejja kukwaseera sizo yani Arsenal yinza okukwasa sizo nyibiga atabuka mu February awo March awo April bintu binzo okukyuka Arsenal sombalya mu kyokusatu akuno tebejja kukyuka naye timu yafu yateredde aji Manchester United Manchester United kale Manchester United teina coach tetulina onjasi kati bantaddewo nga ne kati abatisa agattabuga si kintu kati mwagala byemutabukeko mumuwa contract mulabe kalago oba buzubu anete teso achuka okumanya nyigira omusajja Amolimu ya benchinga nga Kobe Maino numa yaje kugenda agenda nale mpira kono ogwafe ne Arsenal agba wasinga mu Uganda atabanyi kapira bakwedinga nnyo omuntu atebye goal nebera biro ntobola parties neze zikola manyu kati ogirabo otya egende efuna egende shapinga
tasobola kwangula Premier League zonyine maniyo okubeera ow'amazima esobola kukiika mu Champions League bendowooza naye tomanya bwebeera consistent bwetyo kuba osooka ekubye ttiimu ennene ekubye Man City ekubye Arsenal kati eba etugamba ki naye olwo syndrome ya yise omuntu okubeera omunafu wabawo ensonga kitegeeza nti bw'okola ekintu tosobola kiddamu mu ngeri ya muddiringana ekyawula omunafu n'ow'amaanyi consistency Aston Villa yakubye emipiira 11 ngekubiremu n'abanene ki kyagituuseeko netuuka ekiseera neyabika juzi yawanguddeyo omupiira gwadete nejjo yakubye akapiira yakubye Newcastle 2-0 kakati kyekyo yembeera bwetambula naye nga yali ekusse tiimu yaffe enfu kochi tiimu nnungi ne kochi yajingiza mu system ne courage etali ya Liverpool omupiira gwaffe guli direct gwa kupressinga gwa kwanguyiriza kati ate bano ayaga kusamba mpira gwabo gwa badaki samba asamba mpira latuka ku box n'asiba nabadde ku golo yeri najanga dduka negata mu play ayagala kuba golo za kuyingira mu box anja akubali ba positive ya man senga bamugobadde baja mugoba wambadde ndaba Alonso batansomoko nako no wa Madrid Xavi Alonso mwagala atansoko yatuwa sente mbale Leverkusen yoyo banagira batu bajja kujira naye ndabo ogira betting mwabagabanga amapesa kubukedde tujja kufunayo obudde tugirengamu tuyiteetengamu tukobeera ezo program njagala kati ngawe katuga mu weekend nga kufunanga Friday kati Friday nkunoonyeeko Friday noonyako tukoleyo abantu abagala kunyonyola akapapula kobweka kyompola oya kyogedde mwami ne sente gusuulwa nogamba omuntu yenna wetaganyosoka n'omulamu focus abamu kubali mu kibiina kyo tebaakiraba bakyebera oluvannyuma for example mwami Seggona yalina interview yakoze nga yebaza abantu service yadde abaweereza toza mu interview yanya gikola luli you see Sanzo ne Robert Green bonna basomesa ku strategies z'olutalo lwakuba mu ngeri zanjawulo out of war Sanzo I want some more versions ez'enjawulo then on ina 33 strategies of war alageziri offensive neziri defensive neziri normal forcing otya opponent wo kola ensobi opponent wo bwaba tali under pressure tasobola kola ensobi waliwo ensobi eziri nakyo nezo olina omukozesa jese nga balaba mu mupiira oba mu tennis olina okuforcing opponent wo okukola mistakes booking omupiira amalega kubeyo aluzinga position amalega kubayo yeteebe under pressure now ne mu bimpimpi Robert Green anyonyola manyi Robert Green awandisa obutabo bungi bakaba bamanyiko 48 rules of power ate tebakasoma kamalayo kwa version nende bagala version ento bagala wano we bagala tebagala kusoma tebagala kutula wansi strength yo n'eriemu strength esokera dambulamu eriemu kutula wansi that's the strength sit down that's all botula wansi kyakitegezo osobola okukola research osobola okusoma osobola bawuganye basirikeko naffe tuli ba customer wano okay now naye anyonyola nti tosobola kuba w'amaanyi okubeera w'amaanyi kyetagisa ekintu kimu kubala omuntu omu yekka gwe n'akalabye yakabadde w'amaanyi mu Uganda ali ogwo omu w'amaanyi gwe neegomba nze Moses Golola ye w'amaanyi yekka gwe n'akalabye mu Uganda kubanga okubeera ow'amaanyi kitegeeza ekintu kimu olina okubeera ne qualities bbiri for you to be strong okumanya ddi lw'olwana when to fight yes and who to fight and when to fight him who to fight when to fight and when to fight them yes kyekikufula ow'amaanyi lwaki nsobola okubanga singa tuli babikubi babikonde nga gwonkuba wakubako ekikonde asikubangako bikonde nagezaako omupiira naye negwe nemanga sibumanyi lwaki omupiira gwakulema sayina talent oyogedde amazima sayina talent ate nga nze mpulira nina naye buli kati mpulira nina naye otuuka ku kisayi wali nga bangoba wonna ne ku kisimu y'essomero nga bangoba bugobe naye ng'olina passion y'omupiira passion njirina naye nga trainingira emyezi 3 kutuwa okusamba bagayi ne bajanga ebule ennaku 2 omupiira gubeerewo ne ku olwo lwennyini ntrainingidde emyezi egi
Bashalomu abagumanya atuuka ku nnaku olw'okusamba ne bagamba tegusulwayo muweri ngatto nenzire engatto yange n'egiwooli nze n'entuula eno ate abadde training ebbanga lyonna kati ze abadde training nga batiisatiisa okungoba ku ttiimu ne bwejjasaamu omulundi gumu naye ng'oli abadde ate yajja obuziga tatraininza ate ye bamuwa nga bagamba neesalaasala nnyo simanyi ndi munafu simanyi biki nembeesonyiwa nenzira wano ku mudomo kati ku mudomo nembafuukira wa mutawaana nnyo tegusulwa watukwatanga abantu bakulinda bati nakati bagenda kuninda mu kanto nkyakagira bwe nti kyakajja kubala nfune wembakwatira obanyweze nfuna wembakwatira kubanga nja kutandika channel endala nkyaginoonyeza linnya eriyo egenda kubeerako motivation yokka na storytelling bintu bibiri motivation na storytelling na inspiration stories endala ebabako byabufuzi na birala bigenda current affairs current affairs because you have been there, you have seen it all. Yes, kati current affairs jakuba mukola neri kugenda kubeerako motivation nabantu bagamba inspiring stories na storytelling ngaje tugamba kukyagolola why you consider him to be strong. Yes, kati golola ali bweti nsobola kuba gonsinga amanyi singa tuli ba boxer ngonsinga amanyi nenze nenkugera ng'oli ati you weakest oyina byoyitamu. I'm not fine emotionally. Yes, oba obadde mulwadde obadde to training bulungi nensaba fight naawe nenkukuba nenkuwangula si lwakuba nti nkusinga ninakusanze nga oli at your lowest. At my lowest. Yes. Kati omuntu yenna omuwanguzi omuntu yenna ow'amaanyi omulwanyi omutuufu tayingira ring nga tali at his best. Fight agireka mulindeemu. Tewali nsonga yokka lwaki edda amagye lwakuba kati byayingira mu science ne Robert Greene agamba tewali nsonga lwaki amagye omutwalo gumu gwa advancing towards yo ng'olina 10 n'ogamba baana bo basomolole duka kyabusiru wekweke onoolyamu kati ozimbye agamala. Ekirala londa opponent bo bulungi. Who do you fight? Who are you fighting? Bw'olaba tomusobola mumme fight. Yebu tomuwa fight. Muge kanjirowoozeeko. Nanga sikolanye sina budde bwoggwe. Tomuwa fight. Nenga gwe okimanyi mwe munda kajja ku akasajja. Oba mulinde nga ali at his lowest. Oliko mugambe kati njagala. Wala kasajja kakuba Kasparov abasito goberera chess. Kasparov yali wa mutawana nnyo. Ebiseera byo nga olw'olutalo wakati nga Barussia betwala basinga okumanya chess. Indeed ba grandmasters bonna Barussia muzanyo gwa chess. Bonna Barussia bonna. Ne kati Abamerika bawulira bubi okuba nti eriyo omuntu bwatyo mbazanyo muzanyo gw'amagezi sasimate mu Russia. Kati waloka guy Trislan kali kazanyinako ka chess. Kati nga kagenda kusinkana ba grandmasters. Of course nga tekamusobola. Ne kamucyankalanya kakuba abantu bonna nga kamotya. Kamuwa yali badenga fight okuzanya ne kamala kabi counseling kudakiika esembayo ne kabikiriza ate ne kekwasa ensonga ne kabi paka ne kulinaku lwe bazanya chess yo game kudakiika esembayo ne kasazaamu nga abantu bamaze n'okuyingira abantu ne bafuluma hall nga tekaze ate lwe kayingira kamukuba game yasooka n'eyokubiri kagamba kisirandi gwe sekuddira ngakane bana boli wali nkumaze sekodira neyegayira nadda ku mavivi amaziba nga takamusobola neyegayira nadda ku mavivi kagamba kamucyankalanye omungu bwesekozanya kati oyina okumanya kati golola lwaki mu matiyati yenamige olwaleero nti ye yalondanga abantu be bulungi bali bafunanga kusejja ya mupaka ebyo boogera namuletanga omusudani nebyo boogera ne babala nti kati akakuba basatu beya wangula record ye bakiria yakuba abantu basatu abasudani yakakuba basatu oba amujjewo bakaje hagale oba bikibi dakayo oyako olwobula bwa muferanga nakabala bobi nekamukuba nekamukuba deka kati wano obo bala bulungi kati wali olusi bacho yingira mukalungu meto genda kawangula olgola birada tukugenda kawangula Sagona ine erinya he had all the resources, he had what it takes for someone to indicators obozira signs obozira ezota wangula chogambo lya asolomanya msiga wangula kalulu bintu bisatu katonda yabituteekamu katika nkubulire olime kiri otamanya omalo china olumanya olumanya sirumanya ne wadde tomanyi wadde n'ekimu sima shao kubaba babuuza katika tukole bwe toti wadde tolumanyi
bw'owulira alwogera Katonda yakuteekamu ekigamba nti olwo lutuufu lwayogera wadde tolumanyi era wabeerawo nga lutuufutuufu mwogamba like alumanyiimukko wadde tolumanyi era waba tamanyiddemu ddala ogamba wadde simanyi Luchina naye omusajja oyo tuyita alumanyi talumanyidde ddala agatta ekituleetera obuzibu kuwaliriza ng'olabye sayini zinene owaliriza aba aziraba ffe tetusobola biraba ye nga tabiraba tulaba byebimu tuwulira byebimu naye entaputo lyasalawo nayagala atapute bulala naye amazima gali nti aba abirabye n'ekirala life span y'aba politician wane ya myaka emeka 15 ku 2 okujjako Mubayi oli yekka ali waggulu topest life span y'aba politician wane emyaka 15 ku 2 abatutte nnyo era olaba n'abawangudde nga bali myaka egyo banyigiriza kwabadde kusika muguwa just like gwe gaba ozannya betting oti mu bobanya nti ejja kuwangula nejja kuwangulira ku mukisa era ogenda okulaba nga bagiwadde goal etaate kwataganye yategudde guweddeyo kale nga yategudde oba yategudde nga guweddeyo nenga butuufu gwali badde draw nenga obadde wagulabiddewo dda si wetambula kyoga indicators yazira zonna mwami Sseggona n'aziginowalinga ye yaziraba bulungi ye n'atwala kiri you see era omusajja mu Robert Greene ayogera mu lutalo mistakes bbiri ezikolebwa mu nsi muno past loss past win byombi bikosa kyekimu past loss ne past win omuntu eyawangula obwongo bumugamba ne batateeka mu manyi ajja kuwangula kiri obvious manyi system seeko zonna ajja kuba naye aluzinga obwongo bumugamba agenda kuluzinga nekiba kiri clear cut naye abaloza agenda kuluzinga kati omuntu eyawangulako bw'ataba na discipline nnyo ekirala kweyambisa good past experience mu lutalo olupya kaleka wawangula kale kalala kano kapya kano kalala katolina kutunulira ebiriwo kati bigamba kisibiri ebyemabega nti Shalom okwogera kwaffe kuno kwe twogera vabo kukola 5% 95% si yamumwa kyagamba Shalom osobola kumanya nti onzalaye oba onsanyukidde oba tonjagala oba onjagala oba lindako sogamba sola bimanya wadde tobyengambye nani verbal communication ebeerawo abantu baba bamaze okulaba baba bamaze okulaga naye wadde ojja otwesimbako naye tunulamu wano omukyalo yakyogera Kamiria kyambadde lwe bamukuba akalulu ku luli bamugamba nti bamubye n'agamba nedda Hildaman ankubye akalulu abantu nze mbadde mbalaba yakyogera oyo Kamiria kyambadde n'agamba abantu abaali bafuluma amayumba okujja okwaniriza bojjanga onayingira ennyumba onaakola ati ababadde omunana osigazawo babiri nabo babadde gye bagenda okubuuza Katonda balina gye bagenda amunaye tugenda kunjawo ne beebuzaabuza oba obiraba bade embaju ly'abalugave Herbal Ulcer Syrup obanga olina ulcers nga zikusumbuwa olina stomach ulcers olina ne heartburn ekiketo ne bloating okwebajagala jangu ofune akadagala kano kasange mu pharmacies ne drug shops zonna eziri mu Uganda alibo lwa Uganda babanji bage banireta kalugave Herbal Ulcer Syrup kakasibwa National Drug Authority kwa kunamba y'essimu 0774 4998 94 benga okasubula mpola mpola tuvuddeyo ngoyogera ku byokulaba mukwano gwera Salongerias Lukwago kyalaba indicators teri atalaba kati ekifuula komanda omutuufu commanding officer kwe kumanya nti ndi Kampala wano bokyenko kubayita watya namawojjolo asina mawojjolo gwokutengogenda ku lwe Masaka Lukaya commanding officer ali e Kampala bogamba nti abasajja batuuse Lukaya n'abala n'abala wadde Kampala basi aweta buwesi amanya nti sikyasobola bazza mabega batuuse Kampala era kyekifuula wali olabira olutalo nga bakutte General brigadier bakwata bana ababulijjo oli senior officer bategedde dda wano tumala biseera kyekifuula omulwanyi omulungi n'atali ki
mulungi natali mulungi era bali batwala amini bagamba yagenda ne van radio Uganda banange utalo abasajja atu bacha batwala mukole mugumetu cha yagenda nga baba wesubi nenga amalayo hayigide malaba bano tubalina bano bawedde nenga bwa amalayo now omulwanyi eno omutuufu signs oziraba era oboziwulira abalonzi balungi sikoma bukomi kugamba niyo okulaga bakulaga newesalirawo omulonzi akikulaga naga gwe nno omulonzi akulaga abalonzi basitula Honorable Ssemujju Nganda akafaanyako oba akalabako ng'atudde aggulu ku ntebe di wano ujuzi wano recent ngaba mu nominating kyogamba yafuna 0 teyafuna 0 babeerawo nego ina okutunula ekifaananyi ekigazi amaloboozi oba ogawulira kyogamba gwe mupiira tulaba nti goal ejja saayo na goal ejja oba oloweza ekibwatukira zole baloweza ekibwatukira nayo zijja naye olaba nti ino tiimu kubanga tiimu ogiraba kona si kona penalty si penalty free kick si penalty si penalty golikipa akutte nnyo ekiva mu ekyo boolaba bulabye saayo na goal egenda kunywa bakyakwatidde bukwatiza basajja balumba nnyo basajja balumba naye bano basobola okukwata counter attack tekigaana naye oli abalaba nga goal egenda kujja ate n'ekiraba ne Uganda badiwe Abamerika bateekawo ebisanja ebibiri kyasooka butaba mu mateeka Washington bw'atuuka ekiseera bamwagala nnyo nafuna ekisanja kimu bwe yafuga ekyokubiri n'agamba nange munjagadde nnyo n'ebibiri bimala munjagadde nnyo n'ebibiri bikola ki bimala kati abaagoberera ne bagamba nti olaba Washington yakola ki yakita naye nange kambiri wakubinga ensonyi zimukwata ne wokusatu ekifakitere ne kifuuka etteeka bakwatibwanga nsonyi nti olaba ne Obama yakyogerako nti bannange singa si kinyo nalibadde nkomawo n'etteeka litugamba kino ng'awulira entebe akyajagala ne emyaka 10 giba gye kumala abantu okuba nti tokyalina bipya byobalimba oba obimazeeyo kati sayini omuntu aba aziraba nina asalawo n'agamba nti nze nja kujja wadde sayini weeziri neyeegumya kati ate ensi buli kaseera egumbe kati kankubuulire Lord Mayor bwe yakolera ebyafaayo myaka 15 emabega 18 emabega we yabeera mu parliament egyo myaka giri 20 emabega tukwata kabiri we yalwanira obutale bwe nakasero biki gyo myaka mingi n'ababulimu abamu baafa abala baabiva namu egyo myaka nga 20 abala baava ne mu butale kakala ate gwe oyagala okulwanirira bojjukiza nti bannange nze yalwanirira Bat Valley Shimoni kati wali olidde ku Shimoni batabiwuliranga nako kati alwanirira Shimoni kati abali mu Shimoni olwaliro tebafaayo abalwanyi ate onyonyodde akantu ako ensonga eyo ey'emyaka ebbanga kasita liyitawo abantu relevance abantu bano abaliwo bati bakyakiraba tebabitegeera bagamba kyo ogamba naye omusajja oyo mutuufu ddala yakoze eki mbu yalwanirira wano kati yalwanirira wano tebabitegeera tebaaliwo emyaka 20 mingi myaka 20 n'ataali mulamu abalonda n'abaali abato si muto nga yita nazaaliwa abalonda abaweze 18 tamanyi bya Shimoni tabimanyi nako awulya buwulizi yamanyi essomero lyo baalizimba baali bayindi taliwuliranga nako kati overstay ereeta obuzibu nkulaba overstay ekyakubyo bamma bano abanene bano overstay babadde baluddewo nnyo naye tejjukira generation togirina ono omwana agize okwesimbako oba biki alina bazze nabo luzi alina abantu abali ku TikTok bazze nabo baleesa bamutegeera ate kati gwe tobalina olina bategusuulwa ate abali bize atagana kulonda tebagenda kulonda nkufuna kati ate bano abalala baagala kiriwo balabala gono yakola ki gwe tufiirako kati overstay you see emyaka Museveni gyatufoze ana era gyegimu n'opposition gyemulemeddwa 40 era gyeremeddwa 40 kati bantu bagamba nti bateekayo ku mulala yanaamusobola ekirala wano mu Uganda
kyoba ogenda okukola bakutegeere bulungi kikyo bakolera ddala kiyinza okuba ekizibu kati batuuka ekiseera ne bagamba ndedda katukyuseemu wadde gwasinga okuteesa wadde gwasinga ki katukyuseemu tooza nti ono inginya bali mwezi ezimu ku nsonga ezamwanguza abantu bamuteekako amaanyi agateetaagisa for example former Makindye West Honorable Alan Sanya yagamba kampa ateetaaga mulema ekyo nakyo kyakosa nnyo kampu eyo tekyakosaamu nyantu banyiiga ntu bali emotional kyakosamu percentage gyenyinza obutamanya nekyakosa kyakosa kampu yeri yasulukwago kyakikosa neyasonya nayeeyo ekyokubiri bali mwezi azze nga mukozi he has been abadde mu politics okumala ebbanga kumpi ebbanga lyasi lyabazeemu ne bali mwezi lyamazeemu neye nga asavingira wansi kati bali mwezi yakola nnyo erinnya ddala nga meeya yali meeya wawo nakawa yakola nnyo erinnya ekirala bamubba nnyo akalulu mirundi mingi ensi nemusaasira ekirala yava mu grassroots yaviira ddala kubwa kansala wansi kuva ku LC bali mwezi yali wabavubuka ku youth najja nabeera kansala ne bamunyaga n'akalulu ne bamugjayo tisment ya resigninga najja yeesimbawo ku bwMP n'agwa ne yeesimba ku bwa meeya ne bamubba Kalumba n'amubba n'akoma ne yeesimba ku bwa meeya n'awangula Kalumba yalaga wamujja Kalumba oba yaddawa yabeeranga wabukota wajjajja Kalumba alumbe kale waliwo mu campaign ze Kalumba lumba nono kati RDC we mukono bakati we mukono bali nga abiri mwami oyani oyo yabeeranga nani omwami kati RDC we mukono bamwine naye kwenye yesimbangawo batambulanga aba babiri nga babakuba naye ono Kalumba n'amala n'anyaga akalulu akabali mwezo n'akabba kati bali mwezo n'akoma ekisajja ekirala n'akawangula kwa bwa meeya kati najje bwavudde kuba meeya kino ekisajja kyabaddeyo nga MP nalyo kati abaddemu mu matu g'abantu nga tebamuwulira abaddemu kati abantu basalawo ne bagamba nti owaayi katukyuseemu enkyukakyuka kebeewo tuyaffe Ssemujju buzibu bwavaawa ng'ogyeko age factor eyo the time length okulwawo ennyo buzibu buyinza obbanga bwavaawa anti kati guli oligambye oli wa maniyo maniyo anti oteeka okuba nga owangula emipiira home and away olyoka otwala ekikopo ema mwagala okitwala zonna esigaddeyo zonna egy'okubugenyi n'egyawaka kati ate ebintu byakolebwa bubi nti omuntu mulimu abantu nga emipiira egy'okuwaka olusi gye butawaanya naye nga ate Ssemujju nga nayinza okuba akoze bulungi mu paliamenti ne ku home wano kwawaka kati Ssemujju nti bamutwalanga bw'ogamba tooku yabadde ya Ssemujju ye ya Luzi ye ya Segona ye ya Mpuuga bonna bali mwako tonziinisa mazina nze tobinziikisayo si mulimu gwange toŋŋamba simanyi nkuyambe nze nkuteeseza mu paliamenti sinza nnyo okuweerera abaana bo sinze nnyo okuweerera abaana bo kati etooku bonna ebalimu kati ate omulonzi ayagala aziika onaaziika ayabye ennyimbe amulabawo ng'omuntu atula nabo ku ludo amuwa amagezi n'agatwala naye tewazambu to a great extent ekintu ekyo kituufu ekyabaluzi kitya omubaka talina kudda mbu ate mbazinire ate magulire obugi mu kufiirwa oba tabeera watuufu we wano ffe tusasula omusolo naffe abalonzi tetunyumirwa kulinnyirira tetunyumirwa gwe twakuteeseza twakusindikayo genda otuteeseza eddagala libeereyo mu ddwaliro genda otuteeseza amasomero gabeere malungi nga ga bwereere genda otuteeseze ng'omusolo genda otuteeseze tufune emirimu byakulema okukola ensonga lwaki tugyewo kuba nze singa nzigyewo nti omwana wange mulwadde oba mukazi wange obaani naalibadde nzigye atyewo ng'eddagala emulago gyeriri walibadde nga bagenda emulago gyeriri tonsindikayo kubanga omanyi omulimu gwe gwakulema okusoma oku university lwaki nzigyewo nti omwana wange ku university mba manyi gwe byakulema okuteesa senga ateesa bulungi saalizewwo kati olwokuba byakulema okuteesa kati gwe bikole yensonga lwaki abantu bagenda ewa ababaka baabwe kuba teri ayagala kufiirwa atakubira essimu simanyi biki naye talina mulimu mwe mulina okukola policies kampani zibeerewo biki emirimu girabike bakole ne kakati talina mulimu kati ate gwe yakulonda lwekyo
ogenda otemeeteme budget national budget ogimuleetere ati kakati yensonga lwaki bagenda ewabalonzi bwe njagala omuteesa yenna agamba mbu ye nakinkuma okuteesa atugambe okuteesa kwe bwekwatuyambye ku masomero ku malwaliro ku byenjigiriza ku makubo yasinga okuteesa mu parliament n'ak'omu mpale akasente bwagamba nti byonna byannema ebyobujjanjabi byo wano nassaawo essira era biri masavu era oba oteesezza tukkiriza gweoteesezza nyo gwe tubuulire wateesezza twafunyemu tutya direct nti aba nange nze nateesa abaana okusoma ku university zonna za bwereere walayi tukufiirako tetukujjaayo otuga oyiwaffe kutufiira kuba byewateesa tusobola bikwatako biri visible and physical yes tangible tubirabako kimu bwe tubuulire kimu kyokka nti omuntu wagenda emulago obujjanjabi bwabwereere obusooke bwako bwabwereere nze naleeta ekintu ekyo ese mu Uganda adda tubuulira ebbeeyi ya boxer za President Museveni bali ameka mu State House under party adda bigambibwanga anti abadde alina otulaga nti nazimujjako kati nzibaleetera obasikutulaganga bazispending oba twazijjeeyo eyo twazitadde mu byanjigiriza oba bya bulimi twazimugjeeko naffe tukakasa nti owaayi bazimugjeeko kati tractor kugombolola zabeerangako 2 kati ziri 5 n'amafuta gabaamu lwete weebiraba kati relevance ku muntu wa bulijjo ate nga ye mulonzi ne bw'aba taatawo nga mugagga naye nga takuwa oyo aba neighbor ne bw'aba taatawo nga mugagga naye nga takuwa oyo aba neighbor otuwadde yaako taatawo nga mugagga naye nga takuwa neighbor ate baba omwami wo nga mugagga atya omwami wo nga mugagga naye nga takuwa oyo munnayuganda munno bangi abasinga ku mwe mulina abannayuganda ekyo nsibako ssente ng'olina omwami wo ng'alina ssente naye nga takuwa oyo fellow Ugandan fellow Uganda talina makulu just a fellow Uganda alina ssente naye tazikuwa just a Uganda talina makulu amakulu ge galiwa omutolo amuyita muntu kwonka muntu kwonka kati andwana ba muntu kwonka bangi muntu kwonka omutolo ye amwetegereza nanti ye muntu kwonka makitegereza muntu talina kirala muntu tusobola mutta tusobola mukola ki alivinga bulamu ngabo nolaba omulalu ngatambula ode mulalu tokizibwa mutta aina rates ze okuba omulamu tonya kumutta ade mulalu tokizibwa boga mambo sibeta kati muna Uganda nga muri relations menga takuwasa muntu kwonka bota anzibwe tuba mu family yo ina abana abalugave Herbal Cough and Flu Syrup nonye fana bwe tegenda mu pharmacy or drug shops obengo gifune bulungi nnyo ali bali Uganda genda ntibanya Uganda bitekwe bage mu mpe lugave Herbal Cough and Flu Syrup awonyiza ddala senyiga bifuba n'okulaakira agalo musubula isimu yaffe sinyinyi nnyo 0774949894 bakubireko mpola tegusiwula otuwadde akantu muntu kwonka muntu kwonka yaba muntu kwonka muntu talina makulu amaanyi golese kantu tosobola kuddayo ku TV sikyasobola gabanyamu budde obwo singa bakuzaga atwagala okole toli mwavu obudde njabuteeka nnyo ku kantu kubanga ko kange ate goli babakozesa TVC yo manya olubera w'amaanyi wali bamasuuti go erinnya Social Capital buli gwagala omusinkana ne ng'onnyusa otya kyekikulu obwavu bungi ku TV ku main media nnyo tebalina sente zisasula TV zibeezebwawo bulango ate ne mu Uganda tebuliiyo kati sente zebwe zibasasula ntini nnyo tesobola kubeezawo muntu
badde amawulire sikola ku TV koko osogenda n'okola ebirala era mawulire ate ya sente n'ozifuna ne okutubeera ku TV tebakyasobola kuba amawulire mainstream tekyasasula terina sente zisasula nga abaana basoma masiko omwe begomba kukola ku TV kuziredi bajje bagezeeko naye basobola okukolera ebirala basobola okukola PR basobola okukola gye biri bingi bye basobola okukola naye sikubeera bwe teweebuuza lwaki abantu ennaku zino bannyuka amawulire aga mainstream bastar bangamye MC Cards naye yalizayiniza ku next yakivuddemu ba Flavia obalaba ba Patrick obalaba bani nakazibwe obalaba Franka bonna amawulire bagenda bagavaamu buli atuuse yalabaga tekyali kyamaanyi nasobola mu ttawulo tekyali sikyasobola kuddayo okujjako ng'olina show gy'ogenda okukola ebukozi show emu oveeyo naye nga sikyasobola kubeera staff nga tutwegombanga mmwe kati obudde bw'osobola okumalira oba bungi genda kola vaayo gendako mu birala naye ki ekyakusikiriza okugamba mbu bakuwa kadi ya Nuupu lwaki waganga sidde akuddamu kwesimbawo ate nga wali shwali ogenda kuwangula otunyemu nga olina ebirooto oluusi ebineneko ng'osobola okubeerawo ekibiina n'osaavinga mu kibiina ekyo kimu n'ekyokubiri obeerawo awantu n'olaba nga okweyongerayo olina kuvaawo weeyongereyo ne mu kweyongerayo ng'ate tonaba prepared kweyongerayo kyalibadde kirungi n'osooka weetegeka yose abantu kye batamanyi politics full time job it's a full time job bw'oba olina bye wali tonnamaliriza biba bizibu byakumaliriza nga omaze ng'okuyingira kubanga kati bw'ogenda mu politics oba ofuuse w'abantu abantu baba okwetaaga ssaawa 4 kati ate olina bw'obalekawo ate n'odda mu birala naye kyosooka n'omulamu n'olyoka weetegereza bulungi n'olumba ku luno nga oli rested kagamba nga kansooka empumulemu konsooka taking a break nja kukomawo bukumi yes nga neeteeseteese neetereza times will change ojja kudda nga abakumanyi tebakyakumanyi ng'aliwo ate omwana omupya gwe muvuka myaka 21 nga tutandika naye kuba naye tebamumanyi atandika butanzi nga nange ntandika naye nga tutunka omwana ajjako kubaakalu innocent era oba okirabye oba wakirabye dda mu kwesimbawo kuno abamu tunabye nga okukonda kuwedde ne tulowooza mbu si buweereza abamu baagala funa byabwe walabye mukulu muno Lutamaguzi ng'akaaba would you reach that extent otuuka okwaziirana bw'otyo olw'okuba akawulu kagaanye oba kakugjeeko is it because our leaders baba tebapreparinze oba it's beyond what we call service kyanewunyisazaamu bade Lutamaguzi tali bulungi tali bubi musajja mugagga kitwadde tumanyi musajja mugagga ayinza okuba yabadde akaabira kuweereza abantu be nga kikyamulosooka byoweereza abantu obuweereza nga abantu be alaba abadde abaweereza bulungi ate bamukuba ati ng'ate abantu be bamuganye abantu baba ku myaka lwagamba totuweereza bulungi ate bwe bookaabira ye yagambye nti baakamuwadde babbye kabbe byokusinza bwagamba naye nga point nga bwogambye nti buweereza bisanja 2 asobola okuweereza ekibiina mu kapasite endala nze ndowooza bwali badde buweereza bwadde buweereza kati asobola okuwumula nadda ku kibiina ku secretariat nataka okuweereza Buganda wange ate oba ofuna zowadde ofuna buli omu yanikyagadde naye zoba ofuna zoba ofuna si zoba ofuna naye okole ki ekibiina okyagala okizimbe olina okizimbe ddeyo ku kibiina ekavule okolera ekibiina kuba tekitegeeza nti gwe olina kuba nga weesimba bwesimbe osobola okugira kati awo ategekerewo omwana omulala omupya agezeeko ategekerewo omwana omuto omupya nawe agezeeko ekibeera bawokaaba obuze ekyokaaba tekijja bulungi tekyazze bulungi nange nakirabye teguggwa bulungi musonga omusajja obadde omumanyi wali ogamba nti byakutuuseko badde tuteebereza
Kachongamba bati tachimanyi nti Salemu bayawo. Abina mu omukono Salemu Sale. Salemu Sale abina mu omukono. Lutamaguzi bwe tugambye honorable. Sibe tugambye. Kachitegeeza nti abadde ayina essuubi lyonna. Nze ndowooza abadde talina ssuubi. Ekigenda okudya abadde akimanyi bulungi. Bigenda kutabuka. Naye nga abantu bye bo bangi. Ewakiso ono bayambudde omusajja bambi. Nadia Nassif musajja namulako ne campaign. Yannumye. Kibi nnyo. Yannumye. Nga abasajja bategula buteguzi. Bategule Makindi wakimanya. Meya tomanyi Makindi? Kumalu. Omuyindi. Ebamulangirira. Ebintu byatabuka. Kampala. Kupe batumalewo. Batujjema amapesa 3. Bategudde buteguzi. Manje sikiraba nke Kampala NRM okubanga bategudde buteguzi. Wali biki badde ku Lubongoya. Obwedda bakuma diara form babasalako busaze ne baziwamba. Oje mtu aje kuba kifanya diara form eyo. Osobola basa okuvumbeekereza. Ne mukujikiriza ali mu court biso okuba ebirala. Baba bagala direct evidence. Ne bogitwala nti batukeri isinga byayina naye byayina. Nati bana jikuba ekifaananyi. Ati bagaba wakuba yiyo. Serial number siyo, serial number yenu. Anti magbe serial number yenini nja form jenini. Anti isinga gamba serial number gye wakuba nfo. Entuufu yenu. Towogenda kikola otya ekyo. Teza abasaze okubba. Bakubba bulungi. Kunyagulula. Kunyagulula. Ate bakunyagulula. Kyatuka kyamani Nyanzi. Kyekimu kyekyo. Kawepe South. Kyekimu kyekyo. Kyekyo. Abaka 3 bangi mu Kampala. Museveni yeddiza Buganda. Owa. Yeddiza wa. Tumanyi yakomyewo. Wale? Tumanyi yakomyewo. Ile mweri bakuba nti banyaga bunyazi. Mweri. Enyale mutawungudde byalali. Naye kenyine genda mu kamyufu kayo bajja kakubuulira. Gende we nale mbulya we nale mwina card. Ombuzo waya kamyufu ko kali free. Genda gwe yawangula. Buli we nale bogendo ono gwe yawangula omubuzo. Jet naye akaba. Ye jet twebaze. Gobuzo oli twamakalu kali free and fair. Akena alemu. Chana akubuulira nga kyekyo. Oyanga okubuuliza Mam Innocent. Akalu kano akayuganda tutakavaamu akalabo otya. Tuziganya cyane amaso n'akaluba tugambe ne katuwe emyaka 10 tulonda. Tukaveemu tukaleke. Abantu baddemu essuubi. Abantu balonda abantu bala barangirira abantu balala. Abantu balina ennaku. Ekyo kintu kyogeddwa nnyo kujwa turn up yabadde ento. Nga abantu bagamba abantu bazze kubanga be balonda sibe barangirira. Naye nga nze ndoze kigenda okutuuka turn up twagimutegedde ddi. Twagitegedde kamaze kubaliwa. Omuntu yalize n'alonda then ya turn up dalyo kakola ki. Waba lunaku just lumu. Kakati abantu nabo bali mbeera mu engeri y'okwekwasa. Gwe jangu olonde. Bamale turn up tuyoke tugirabe nti ntono. Nengo olonze. Kati ate buli abantu balonda abatono bawa NRM omwaganya. Buli balonda abatono bawa NRM omwaganya. Kubanga NRM abaya abatono era balonda. Bajumbize. Abasinga okwekyanga opposition. Tetujja bilonda yoko. Wendalabye omukulu yagambye mbu babadde be NRM abaganya okulonda milioni 10. Mbu babadde be NRM. Kwa NRM. Baba tegedde ati. Ana neta ucha NRM. Tekisoboka dawe. Awakala kwakanya bigambo bya mukulu. President yagambye abalonzi be milioni 10 tezalonze era mwawonye. So yani badde afuna ndowooza. Yafuna bulu milioni meka? 8 close watu 8. Yagenda 18. Musoni was going to win by 100%. Buki? Senga balonda abalonzi be. Kati kyekiyinza okugana omulonzi w'NRM okulonda. Simanyi. ONRM abamanyi ayagala kulonda bulonzi kubanga bayagala enamba ewere. Ekigaana omuntu okulonda opposition onali frustrated. ONRM abayagala alonde. Kati bwe kiri. Kati naye
akalulu kaalimu ebizibu recount eringa recount yetwogerera kati ndowooza obusangu bwa Ssempijja ne Kiruluta Yusufu ndowooza bayinza okusalawo enkya recount ekolebwa oba tekolebwa yeetaagisa kooti bwe yo yegenda okusalawo Sewungu yawonyedde watono bagenza okkeberanga box babenya awo ye n'ayitawo n'ayitawo ku lugwanyo n'obusajja bugamba bugenda mutegeera mu kooti wadde yeeseewo bugenda mutwala mu kooti kawonte kaabe kamanye kigenderere abakikola bajjo bano ba seasoned politicians betumanyi nti bano bebe ensonga twatumanya obajjayo bonna wali osuubira Mpuuga okubwa akalulu Mpuuga owekitiibwa saalowooza ne tuwatisinga ebula mwezi ebintu byali maze okweraga ojjukira ddala nga taasa ogende Masaka nga yeseemu mu luufu n'atuukawo batubu bwekyenkoko awo abantu nga buli omu ali bizayo kyankoko ye ojjukira sayini zaali zimaze okulaga tagenda kuwona era teyawona era tasobola kuwona oba nno bwalaga Mpuuga bwali bumulaga naye nga ye tayagala kubulaba bwali bumulaga naye yasalawo kulumba bulumbi yakoze statement aga Nuupu mwegatana NR muli mu bufumbo mumubbe mumulabise mumuswaze mutalina maanyi nga musajja ndibwa mutuufu Nuupu yegase nani ne NRM ne mubba Mpuuga mumuswa ne Abedi bwani kati Abedi yabakola ki omuggalatiya mukulu Mpuuga asesa n'okusesa kati Nuupu nga yegatte etya ate ne NRM okusinziira ku Mpuuga kye yagambye yawangudde yabadde wa NRM wa Nuupu javiira kati yali yagala tukikole tutya obuzibu bwa Mpuuga bwavaawo ekyamu video bwanga kyali wano waali what went wrong kwegulumiza kyekyamuleetera obuzibu kubanga omuntu ali ku level ng'eyiye yalibadde abeera mu kibiina n'akiweereza ne bw'ojjukira ebyabeerangawo ng'ekibiina kisalawo n'agenda wabweru n'atuuka entebe n'agamba ebyo tabikkiriza ojjukira ekibiina nga kikoze position kunga egende Masaka n'agamba nze Masaka temwaŋŋambye temujjaayo ng'agamba abakulembeze mu Uganda beetaaga kubabangula beetaaga kuyigirizibwa beetaaga abatendeke babulamu ne twebuuza yali agamba ani wakimanyi Mpuuga yali deputy wa Kyagulanyi naye nga bye bigambo ebimuvaamu ebyo abantu abamu bakkirize tubakulembere okimanyi nti Mpuuga yali lopu of opposition nga yasinga yaddiridde wali yakulembera opposition ani yali ambuusaboosa ebigambo bye yali agamba yali abigamba ani gwe namba 2 ate ogamba abantu abamu bakkirize obakulembere otegeeza be NRM yajageza Nuupu si ba Nuupu bonna alina gwe yali ategeeza mwami Kyagulanyi kooli namba 2 tegeeza Mpuuga ali alumba Kyagulanyi tudduka nkuli namba 2 neŋŋamba abantu abamu bakkirize mbakulembere kyogamba ŋŋamba namba 3 namba 4 nze ali mu kyokubiri mwagala mulowooze nti ŋŋamba 4 5 6 7 mba ŋŋamba gwankulembedde akulembedde kakati ebintu bye ng'ate bakugu bateeketeeke ate ye muteeketeeke mukugu muteeketeeke naawe bwekyanya ateeketeeke naye ekibiina kye ekya DF etafunye omubaka yenna wadde kansala wadde mpozi banaafunye kansala enkya oba ku Lwokuna nesuubira kati ebibiina by'obufuzi bwe bitambula olina okumanya kikyonoonya kikyoyogera kikyotayogera kikyoyogera naye ndowooza eryafuuse munene eri ekibiina kya Nuupu bwe ndowooza ng'ate ekibiina tekisobola kutambula bwe kityo tekisobola kutambula bwe kityo Beef Organic esangibwa Mengo ko Mukasa Road awo Mukasa Road awo opposite Masengere opposite CBS awo
ku 0752602427 bajjanjabisa butonde tugaba mu February guno omwezi gwamu abasajja genda yofune ka wake up call mugee doctor ensonga z'omusengezi nsumbuwa nakwesa ku nkoza masturbation neemazisa stambula bulungi kuba ku 0752602427 Sheikh Abbas musomi wa dua asangibwa awo seta mukolo tali wala mweleze kwa WhatsApp ogereko naye ngaye seke bitu bintabuseeko ali awo sonde mukono ku 0782367599 oba 0752743588 okubula kwa Mwami Kyagula ntune nyani Government evunanyizibwa okukuma bannayuganda bonna n'ebyabwe evunanyizibwa butereevu okukuma bannayuganda bonna n'ebyabwe kati awo simanyi kukiva kubanga kati mulimu ali abamu abagamba aveeyo tetumulinaako buzibu naye kennyini agamba obuzibu weebuli kyawe kwekasitegeera agamba bamunoonya baagala mukwata ayogera poliisi agamba aliwewe ali waka ate ye alaga tali waka anti poliisi okutuyamba yali badde egende waka ne twalayo kamera lega musajja wuuli n'atuwuubirako bw'ati netukakasa nti naye boogera bino ogamba ali waka poliisi kyerina okukola kintu twale bannamawulire ebatwale wa Mwami Kyagula oganye wuyo kaabawuubireko kyokka kimala kati awo nga tumanya nti gyali awaka other than that kubanga kekuba ennyini mukyala Kyagulanyi yatugambye babe alina muddwali atumusaasirako bannaye baze abantu abasoba 50 ne bayingira mu nju ne bamanya amayumba ne batwala buli kimu kyonna poliisi tena bakubyegaana wadde amagye waliyeko nga babyegaana kati ataawo bw'abajja aliyewe lwaki yetagamba mbu ate kubanga story yonna omukyala talaga nti omwami n'aba wano oba neyekweka oba biki talaga kiraga taliyo kikiraga ate poliisi yegamba mu gyali nefe abamukuumi ate bw'osanga abakungu abalala nalabye omukungu ndoza yabadde bali omu nsi ng'agamba tekiyamba kwekweka jangu vaayo tetukwinaako buzibu mukungu wa gavumenti bali omu nsi kulisi bali omu nsi naye nga ate poliisi egamba fe abamulina gyali mu makaage ate mu makaage teri akkirizibwa gendayo okujjako juzi bannaddiini baaliyo kaawo abalaba balina omutima omulungi gutya bannaddiini balambula ku babi bagenda bamulambulako kyebalina okukola nga era abasajja abali byemyeyo kyebalina okukola lwaki bagamba oli gye baalaga lwakitula mu kusooka lwakitula ne bamugamba omuvubuka muleke lwaki bakimugambire okusinga okujja omusabira mukama agumyo n'omwana bayinza okuba bakimugamba n'agaana naye nga okusinziira byetulaba byo birala nnyo bw'abajja ali awaka kyangu poliisi ekwate abamawulire bagende ne kamera ne batayingira mu nju bamugabe vaayo ko Mwami Kyagulanyi owubireko abantu bamawulire bokka si bantu bangi awo obeeko katono bw'ati ffe kyogamba nti ali waka ne butaddamu kitugamba ffe tumanya gyali katugabeera mu mbeera eno paka ddi kizibu kyakumanya kikigenda kuddirira kizibu kyakumanya naye nga akaseera ko si kalungi wano wetulaga si kalungi n'akatono abakatuuki nga salawe ku bannaddiini abagenda kuli seetegereza bulungi salako mukatuliki nja kuddeyo neetegereze bulungi ne lwaki onyo salako mukatuliki ne lwaki tula sinayo kyetegereza bulungi nja kwetegereza bulungi tena kuba nabalaba kale saafaayo naye kubanga nalabako bapasita bo nabalabako n'abayisiraamu pasita Sula Dandoza namulabako abo baaliko naye akalubye katweka abadde kakyagenda maaso ndiwali ambuleera walina okutiikinga ku lunaku lwokubiri ne ku lunaku olwokuna mugende mulonde bannange abantu mugende mulonde kubanga abantu okwolonda bakufudde tebakutwala sirias ekitegeeza nti si kirungi eri ensi yaabwe naye abantu bagende balonde abamu amaanyi gabaggwamu okulonda omuntu omulala ne balangirira omulala
kyabakosa nnyo naye wadde kikozesezza bw'otagenda kulonda ate obanga akawadde NRM bw'oba oli opposition kikitegeeza kuba NRM bajja kusigala nga bajja ate mwekutulemu muleme kujja oba ogiwadde eyitewo oba ogiwadde bweyitewo aba Ideal Sneak Care balongoosanga twasangibwawo kira kyali wajja Lodge Police Petrol Station balongoosa engato okuzooza bazitimira ewaka bazitunga bwebanga obugwa bwabula babulina n'essole zonna z'oyagala engato nga akolekawo ekunyiga obaagaziwamu kuba kitunga neetereera ku size yo kuba ku 0770 523920 babenga atima ku office na ewaka tutuga asuka nako olwaleero mbadde balayi bulungi musire bulungi mbere bulungi mweraba